الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخر الآية. abebitibwa mwenna abali wano bakadde baffe sebe omulangira bakadde baffe okuva mu nyumba oba mu gavumenti eya wakati, okuva mu gavumenti eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, bannabyabufuzi abali wano ab'ebitiibwa mwenna, olw'akaseera akatono ke bampadde, mwenna abagenyi b'ennyumba eno eya mukadde waffe Embuga, abazze okumuwerekerako mukadde we, mwenna gwe mumanyi buli muntu wabeera ne maama wo n'akuvaako, obeera n'ennyiika ennene. Mbalamusiza n'ekiramuso ekisinga obulungi nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenderezebwa jalla jalaaluhu istawa ala al-arshi bikudratihi wa wada'a al-arda bimashi'atihi wa khalaqa al-khala'ik biiradatihi مع هذه كله تصرفاته ليس له مشيء وليس له معين وليس له إله يحشى ولا رب يرجى بل أحد صمد قادر مقتدر مؤخر لا إله إلا هو إليه المصير. تمتنز وجل جلاله واتوا الدولم nsayogera naawe Allah yakyatuwadde obulamu okusobola okwogera, okusituka, okutambula, okwekyusa, buli kyonna ekikyuka mu bulamu bwo huwa Allah. Yakase mukadde waffe n'amutwala mu mannya g'amanene mulimu erinnya gye bayita Al-Qahhar, omukasi akukaka, n'akujja mu nyumba engazi, n'akujja mu kasiisira, n'akujja mu bufuzi bw'olimu, n'akujja ne ku ntebe. Mukasi yakase mukadde waffe agenze ku safaari ennene. Ab'ebitiibwa eyo safaari mukadde waffe gy'agenzeeko nnene mpanvu. Bannabbi bonna baagitya, bonna bannabbi baagitya. Kujja kubitwogera ku nabbi eyasaba n'agamba nti tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nabbi Yusuf yayogera ebigambo ebyo ti Allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu, tawaffani musliman, nzita nga ndi musiraamu, wa alhiqni bisalihin, atonsiikanye n'abantu abalongoofu. Lugendo safaari lwagenzeemu lunene ab'ebitiibwa, nga tonaba kuseka, nga tonaba kunyumya. Bagiyisizaawo wano ejeneza nga bagisitudde, ffenna tuzituse.
wabadde wawadde emabega waayo. Abu Darda omu ku basahaba ba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baali bawerekera maiti nga bw'olabye basitudde mukadde waffe yali mabega ne wabeera wamuli emabega. Eyamuli emabega n'amubuuza nti ani gwe tugenda okuziika? Abu Darda yakyuka n'amugamba ggwe. Omusajja n'anyiiga n'asunguwala n'amugamba oba si ye ggwe yenze. N'amusomera etteeka erigamba innaka mayitun wa innahum mayitun. Ab'ebitiibwa, mukadde waffe olugendo lwagenzeemu, ffenna abali mu kidaala kino wasigadde emyaka 75, enkya bagenda kukuza oba olwaleero bagenda kujaguza nti bamazeeko omwaka. Naye omuntu sente bwe zimuggwako ng'abadde ne miliyoni 2-3 yennyamira, ate emyaka bwe gimuyitako ate asanyuka. Ffenna abali wano emyaka 75 egisigaddeyo onooba ng'otuuse enkya, ffenna abali mu kidaala kino tugenda kubeera mu ttaka. Ffenna abali wano ffenna tugenda kuba mu ttaka. Kati gw'ayagala okubeera ng'oyagala obeere mu nsi nga weeyagala osanyuka, mu nsi temuli mu kweyagala. La raha fi dunya, mu nsi temuliimu mirembe. Bagenda kubala 2225 nga mutaka akamalamu emyaka 2. Waliwo abaaliwo mu 1700, oba ebigambo ebyo tubitegeera. Waliwo abaaliwo mu 1400 bakamala mu ttaka emyaka 600. Waliwo abaaliwo mu 2000 bwe bazalira nabbi waffe Yesu Isa alayhi salatu wassalam, bwe tubalirako miradi okuzaalibwako emyaka 2000 bali mu ttaka, n'abalala bangi. Katonda ayagala mirimu. Obulamu buno bwabuuza okufa ne bumubuuza lwaki kufa kw'abantu nga tebakwagala, nze tebanjagala. Okufa kwamugamba nti nanti gwe oli wa bulimba, oli mulungi ate oli wa bulimba. Omuntu aweza emyaka 30 ng'omulaba anyirira, n'alaba nga ddala wattabu n'amaanyi agalina, bw'agenda n'aweza emyaka 7-8, buli muntu abuuza ani oyo 8, agamba oyo takaddiye. N'amugamba nze ne bw'olaba nga tebanjagala ndi wa mazima ate nnuma, buli antuukako annuma muluma. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayogera ebigambo bino n'agamba nti khudhil qanaa fi dunya, mu duniya beera n'okwekkusa. Warda biha, atosiima ebyo Katonda byakuwadde. Ikna bima kasama Allah takun ganiya, beera mukkufu kwebyo Katonda byakuwadde, ojja kuba mugagga. Naye ne bw'onoyagala okuŋŋaanya ensi n'ogimala, otoza gimala yaba ebitiibwa. Ensende tutawaanya, n'olaba omuntu ng'ali mu kifo eky'ebbeeyi n'alaba ng'ensi agimazeeyo. Ebigambo bino ntera okubyogera nti bannange twekana, tolina njawulo ky'oli. Bw'oba oyagala okakasa nti twekana, genda ofiire ku ttale omale ennaku 3. Yenna obaani mu kitiibwa kyo genda ofiire ku ttale oba mu nnyanja omale ennaku 4, nga bwe tukuŋŋaanye wano buli muntu akwata ku nnyindo. N'abuuza nti ani oyo gwe baleese, nti gundi abadde mu kifo eky'ebbeeyi. N'agamba nti waj'al nasibaka minha, fula omugabo gwo Katonda gwakuwadde muyo mu nsi muno,
rahatul badan kutebenkeza mubiri gwo obeere ng'omubiri ogutebenkeza kwekyo Katonda kyakuwadde. N'agamba wanzur liman malaka duniya bi ajma'iha, n'agamba tunuulira abakuŋŋaanyiza ensi eno ne bagifuga ne bagimalayo. Yabuuza hal raha min ad-dunya bighayri kutuni wal kafan, bava mu nsi nga balina kye batutte okuggyako ebintu bibiri, pamba n'essanda ze bakuteekamu. Omusajja baamubuuza ma huwa al-haya, kubamu ku balungi abalongoofu baamubuuza kiki kye bayita obulamu. N'agamba obulamu kisatun qasir, mboozi nfunda, min ad-dunya min at-turab ala at-turab, tuva mu ttaka ne tudda ku ttaka, kungulu ku ttaka, olwayo tuli ku ttaka. Katonda agamba kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, ngeri ki gy'okafuwaza Allah ku ebyo byakuwadde ebyengera by'olina, obulamu bwakuwadde n'omuwakanya, akuliisa, akwambaza, akutambuza, akwogeza. Bameka balina amatu, balina amaaso, tebalaba, tebawulira, balina akamwa, mulimu amannyo, mulimu olulimi, mulimu amalusu, tasobola kwogera. Toyinza kwebaza Allah byakuwadde. N'agamba min at-turabi ala at-turabi thumma ila at-turabi, oluvannyuma tugenda kuyingira ettaka. Hajjati aliyingidde, tusaba Mungu amusonyiwe, amusaasire, agumye ne bakadde baffe abasinga wano. Tulina bamaama n'empisa gye tubayisaamu mbi, abamu ffe bafuzi. Mu kifo ky'olimu olina b'ofuga obayisa bubi, naye bamaama bano abasinga obungi mubayisa bubi. Waliwo atuuka ewaka nga taata we yafa, n'agamba maama lwaki tonoba, lwaki togenda, eyakuwasa yafa, okola ki wano? Naye nga tajjukira nti yali taliiwo, maama eyamuzaala. Naye tulina abayimbadde ne bamaama baabwe nga mukadde waffe, ng'erina yonna ebimusobera, addayo waka. N'amugamba mwana wange kiki? N'amugamba maama kino na kino, n'amukwatako n'amusabira. Agenda ani? Agenda omusabira. Ab'ebitiibwa nnabbi okugamba ku bamaama abo nti babitiibwa, tukimanyi yayimirira ku kituuti n'agamba amin amin amin. Kwebyo ebisatu bamubuuza kwebyo byoyogedde lwaki ogambye amin? N'agamba nti omuntu asangibwawo bakadde be babiri ne bafa n'otabiyingira kojjana. Ab'ebitiibwa abataata, abavubuka, tuyise bulungi bamaama bano, kubanga babitiibwa balina obusaasizi bunene. Mukyalo omu yali ekundiri ng'agenda kufa, ng'alina mutabani wa mmanyi munaku, talina kyalina, n'amutwala mu ddwaliro. Bw'atuusa mu ddwaliro n'amugaa genda ondeetera eddagala, balisabye baaba n'abasawo, genda ondeetera eddagala. Omuvubuka n'avaawo ng'akaaba, talina wagenda kujja ssente zigula eddagala, ne maama we amuwandiikidde akapapula akakasa omwana we talina ssente. Bw'amala okuvaawo maama n'akwata ekkalaamu n'awandiika, n'amugamba mwana wange saagadde obeerewo nga nfa, kuba oba kundaba mbadde saagala ondabe nga nfa. Ekisa kyalina. Omuvubuka gye yakomanga ssente zimubuze n'akoma wa maama we, agenda okusiŋŋaanawo ng'amuwandiikidde ekyo. Okiyina ekisa ekyo. Ab'ebitiibwa tuganye okugondera bakadde baffe. Jjana terina, teri agenda kuyingira jjana nga bakadde b'obayisiza bubi. Ensi etawaanya abantu n'olaba nga beeyagala, bamaama babakuba, babakola ki? Abantu balyazaamaanya abantu mu nsi muno, bulyazaamaanyi.
emyaka gye mbagambye teri agenda kubeera mu nsi, tugenda mutta. Abasajja bonna ab'ebitiibwa, twogera ku Saad ibn Mu'adh, yasiramuka alina emyaka 3, mu busiraamu yamalako emyaka 6. Emyaka 6. Naye mu kuziikwa kwe, nga olwali we tuli wano nga bagenda mu musiika, Katonda yasindika bamalayika 7,000. Ne bajja omuwerekera, nabbi yalabirwako ng'asitudde obugere atambula bw'ati. Ne bamubuuza ya Rasulallah, oluvannyuma lw'okuziika lwaki wadde otambula bw'oti? Wonna wajjuddewo ebiwawaatiro by'abamalayika nga sagala birinnyako. Naye bamala omuteekayo yagamba nabbi nalabye nga Katonda asindika Kabuli omunyiga, nensaba Allah n'amuta. Senga wabaddewo omuntu wakuwona Kabuli, Saadi yaliwonye Kabuli. Fena gye tulaga. Ab'ebitiibwa wansi waagala mirimu. Omusajja yagamba ebintu 3, togezangako okuvuba mu mutwe n'obyerabira bintu 3. Yagamba ekisooka nkyogeddeko, la raha fi dunya, ku nsi tekuliko mirembe. Era gye nabadde eyo ekajansi ne bagamba, abatera okubeera ku butebe bali be bagamba nti kaafawummule. Batusinga ekimu, naffe tubasinga ekimu, ekitulu kibasinga ku ebyo byenjogera. Agamba kaafawummule, abali wano ffenna twebaka. Naye osobola okwebaka nga ennyumba mw'osula ng'omulyango bwe guti. Naye oloota ng'oli mu nnyonyi otambula, ennyonyi egyawaawo mu mulyango olyoka ogirooteremu mu kisenge. Naye ate ng'oloota nga bakutwala embiro, bagambe la raha fi dunya, mu nsi temulimu mirembe. Abatufuga baloota babatwala embiro, agenda okuzuuka bw'ati, agamba limanyi bantwala. Nasisimuka bw'ati, kitegeeza talina mirembe. La raha fi dunya, mu nsi temulimu mirembe. Ahmad ibn Hanbal bamubuuza ddi omuntu anaabeera n'emirembe? N'agamba oluvannyuma lw'okuteeka ekigere kye mu jjana kimubooti n'okiyimiza ejjana. N'agamba ekyokubiri, la salama min kalami nnaasi, mu bigambo by'abantu temulimu mirembe. Tewali wayinza kwogera bigambo bulungi, buli lunaku tebajja kwogera bulungi, bakwogereko birungi. Si kwatuukiridde, era bajja kwogera. Ekyokusatu n'agamba la najata min al-mawti, tewali wagenda kuwona kufa. Ffenna abali wano tugenda kufa. Yali kabaka, musajja omu yali kabaka, bamuyita Harun al-Rashid. Ng'olwaleero abafuzi abaliwo, abo baali bakabaka nga babitiibwa. Yali ku ndiri ng'alwadde, n'agamba abantu abamuli okumpi, muntwaleko mu ndage mugenda okunziika. Ne bamusitula ne bamutwala bagenda omunziika, abagenda omuyaka mulaba. Kabuli weeziri awo tebazisima busimi, weeziri ziriize. Bwe yatuuka bagenda omunziika, yatunulira Kabuli n'agamba ma aghana anni maaliya halaka anni sultaniya, obufuzi bwange tebungasizza, emaali yange tengasizza wano wendaga. N'akyusa amaaso n'atunula waggulu n'agamba ya man la yazulu mulkuhu, owaaye gwe obufuzi bwe bwe butaggwawo, irham man saala mulkihi, saasiranze obufuzi bwe bukoze eki. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'minina, yali atambulawo mu katale e Madina, atambula. Mukyalo omu n'amuyita n'amugamba ya Umar, oyo gwe Umar ali n'abantu. Amirul Mu'minina yasooka okutuumirwa ekigambo Amirul Mu'minina, okumuwa ekitiibwa ekyo. Bwe yatuuka okutunira omukyala
namuka kati wepanka obadde wano ng'olikaana kati otambula muno mu katale ogenda osaba kati olaba oli wa bbeeyi naye bakuwadde obukulembeze ogenda kubanjibwa buli muntu gw'otwala wano buli gw'olinako omuvunaanyizibwa ogenda kumubanjibwako. Nadduka naddayo wa mukyala we n'ayingira ekisenge mukyala n'amubuuza kiki ya Umar kulabye oyitawo tombuuzizza n'angamba nti bantisse obuvunaanyizibwa. Abaavu bagenda kubuuza nze, abagagga bagenda kubuuza nze, buli muntu mu kiti kyagenda kubuuzibwa ng'abuuzibwa ku nze. Ab'ebitiibwa ekitiibwa Katonda kyakuwadde abasinga bakikolera kulyazaamanya abantu. Abasinga bakikozesa kulyazaamanya abantu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ashaddu nnasa sarakh, ashaddu nnas sarakh, agenda okusinga okuleekaana ku nnaku lw'enkomerero aleekaane wahum yastarkhuna fiha rabbana akhrijna minha, Katonda tuzzeeyo tukole emirimu emirungi. Yoyo Katonda bwe yawa obukulembeze n'abukozesa ng'alyazaamanya abantu. Gwe ng'obukozesa ekifo kyakuwadde ng'okikozesa kulyazaamanya bantu. Bino ebintu bisatu khasaara eri omuntu afudde afaafaganirwa. N'agamba ekisooka innahu lam yashba mimma jama, omuntu ng'amaze okutuka ava mu bulamu bw'ensi nga takkuse byakuŋŋaanya. Ekyokubiri n'agamba tatuuka ku bisuubizo bye. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawandiika n'akuba box triangle n'asazaamu bw'ati akasaze mu triangle n'asazaamu bw'ati akasaze wakati. N'agamba nti wakati mu kasaze aka wakati ng'okasaziza mu triangle n'asazaamu bw'ati obusaze wansi ne waggulu. N'agamba gino gy'emirimu gy'omuntu gy'akola mu nsi. Akasaze akawanvu ako ne kasukka mu triangle. Bwe kasukka mu triangle n'agamba ebyo bye bisuubuzo by'omuntu. Agamba nja kukola kino, nja kukola kino, naye nga Katonda byonna byagenda okukola yabiteeka mu triangle. N'agamba ekisembayo walamu yuhsin zaadi lima qaddam, tayinza kulongoosa afa talongoosezza ntanda nga tagimazeeyo gyagenda nayo. Mu nsi ziri ez'Abawalabu nga Pakistan, tulina itwali Pakistan eyo netugenda netulambula kabbuli z'abantu. Lwaki njogedde ebyafaayo bino? Tuli mu kufa. Ndowooza lwaki njogera kufa. Wante boogerawo byambaga olwo olugendo ffenna gye tulaga. Bwe tugenda mu limbo waliwo kabbuli emu yaliko abantu bangi nga ffe tuzze kulambula zino ez'abasahaba be baazike Pakistan. Naye twabuuza abatulambuza nti bali abantu abangi bakola ki wali? Ne bagamba ku kabbuli ye kuliko ebiwandiiko bye bawandiikako abasajja be basoma abo abangi be mulaba. Twavaawo ku kabbuli zino ze tubalekeza abasahaba ne tugenda gweri ne kuwandiikibwako ebigambo ebigamba bye twasomako. Yagamba ya wakifa inda kaburi, owaye gwe ayimiridde ku kabbuli yange eno, bil amsi kuntu mithlak, eggulo nabadde nga gwe, wa gada satakunu mithli, enkyo ojja kubeera nga nze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sebo Mbuga Mulangira Lukanga n'abenju ey'oku lusozi luno Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister, Maama Nabagereka, Bannaalinnya Abalangira n'Abambejja, omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne Baminisita wa Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Parliament, Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanya wano olwaleero. Olunaku lwajjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga n'Omulangira Lukanga, naye n'Abalangira n'Abambejja bonna ab'enju y'Omulangira Badru Kakungulu. Era asabye Mukama abasibe ekimyu munywere. Olusozi luno Kibuli lukulu nnyo olw'ensonga ez'enjawulo. Emu ku nsonga ezo y'eddiini ey'Obusiraamu. Ensonga ey'okubiri lukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, kubanga Abalangira abakulu kwe batuula. Naye lukulu nnyo ne mu kibuga Kampala. Olusozi luno lwe lumu ku nsozi omusanvu Kampala kwe yatandikira. Ate lukulu nnyo olusozi luno mu Uganda yonna. Oyinza okufuna ensonga ez'enjawulo, oba bya njigiriza oba bya bulamu, bya kukulaakulanya abantu, kubazimba. Emyaka egisoba mu 10 ng'olusozi luno lutenderezebwa, naye tilutenderezebwa lwa bugulumivu nti bw'olubeerako olengera ebintu ebirala bingi. Lutenderezebwa olw'emirimu egisinzidde wano ne gituganyula ffenna. Mu myaka egyo 10 Omulangira Kakungulu, Omulangira Nakibinge bagirinamu omukululo munene. Naye omukululo ogwo ogusibuka awantu emirundi mingi gwesigamya ku mukyala abadde emabega w'abantu abo betula okwogerako. Nsanze wano mukadde waffe alina ebigambo ebirungi byayogera ku bamaama. Nze oluusi njogerako n'abantu abakulu abamanyi ebyawano, era nga ne maama ono tannafanga bambuulira engeri gye yalabiriramu Omulangira Kakungulu. Abantu abakulu bonna bakimanyi. Ate Omulangira Kakungulu bwe yatugendako, Omulangira Nakibinge obuvunaanyizibwa n'abutwala, yali akyali muto, era abantu bonna bakimanyi. Ebbanga eryo lyonna maama nga awanirira abakulu b'olusozi luno. N'olwekyo bwe tuba twogera ku lusozi Kibuli tetuyinza kwerabira Hajjati Sarah Namusisi ow'Emmamba. Era twebaza Katonda obulamu bwe yamuwa n'amusobozesa okuwanirira Abalangira ababiri. Bagamba nti Abalangira mu nnyango. Kale tumwenyumiririzaamu, naye ate
abo abafunye omukisa okumusemberera nga nze abadde n'ekisa kingi nnyo ddala, era tugenda kumusaalirwa nnyo ku mikolo gy'obwakabaka mingi. Hajjat Sarah Kakungulu ogenda okukyuka bwo ate ngata bwajjajja akola nnyo nnyo tayagala kuba kulowoozesa bantu nti muntu munene bw'atyo ne bamuga ti Hajjat atuuse n'ogenda okumulamusaako ng'olwaleero luno nga tumalako omwaka ku munkuuka yangamba nyina okujja nenamusa ku Ssaabasajja buli mwaka nga gugwako. Ondowooza omwaka oguwedde Ssaabasajja lwataali mu nkuuka naye ndowooza yajja yaliwo era nambuuza ebigambo ebisigenda kubabuulira ne byaŋŋamba olw'okuba Ssaabasajja teyaliiwo. Era ekyamazima mu mabaluwa ge twasooka okusindika eya Hajjat yemu kuzaasooka nga tumanyi ajja kubeerawo naye ebyakatonda waliwo abimanyi. Saba ombuga tukwebaza okulabirira maama ebbanga lino lyonna myaka 79 mitono nnyo okujjako abali wano ab'emyaka 2 ab'emyaka 3 bo balabanga 79 emyaka emingi naye bw'ositakaawo ogenda okulaba emyaka egyo si mingi ate kati abantu mu Uganda bawangaala ge mazima. Ab'ekyenda tubalina ab'emeka kale si mingi nnyo naye mbuga tukwebaza okumulabirira ebbanga lino lyonna, tukwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Tusaba Mukama abagumye ate ng'alamula Hajjat abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Muganda wange oludda oluvuganya gavumenti si bwe yagambye ababaka ba Paalamenti mwenna, mikwano gyaffe n'abakungubazi mwenna mu bitiibwa byammwe, ntuusa okusaasira okuva owa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni antumye okuleeta obubaka bwe bwensaba mukkirize mbusome nga bwe buti. To the family of the late Badru Kakungulu and the Buganda Kingdom, condolence message. It was with sadness that I received the news of the death of Hajjat Sarah Kakungulu, the wife of the late Badru Kakungulu. On behalf of government and on my own behalf, the NRM party, I extend heartfelt sympathies to Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu and the royal family of Uganda Kingdom for the loss of a dear mother and a grandmother. Her death is a blow not only to the royal family but also to the entire Muslim community in Uganda and the Uganda Kingdom. I came to know the late Hajjat Sarah Kakungulu as a supportive wife to my friend, the late Badru Kakungulu. Her husband was one of the Muslim leaders who was a sympathizer to our bush struggle. While we, the Bayekera, were in the bush fighting, we had people of goodwill, like the late Badru Kakungulu, who was praying for us to emerge victorious. Therefore, I salute the family of the late Badru Kakungulu for this historical contribution. I want to commend Omulangira Kassim
Nachibinge for consolidating unity and development among the Muslims. The NRM believes that religious and cultural leaders have the responsibility of mobilizing their followers to fight poverty and social backwardness. Finally, as we mourn the demise of Hajat Sarah Kapungu, let us all also celebrate her contribution to her family, Buganda Kingdom, and Islam. May her soul rest in eternal peace. Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. I have come with a contribution of 20 million Uganda shillings. Obanko Lentia. Thank you so much. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mukama wange mbuga jajja Busiramu mu Uganda. Mukama wange Omulangira Khalfan, Oweekitiibwa Katikkiro wa Uganda, Prime Minister, Katikkiro wa Buganda, Maama Nnaabagereka, bya protocol sibimanyi nnyo munansonyiwa. Ssebo mbuga jjajjaffe, ntwala omukisa guno ku lwa woofiisi ya Supreme Mufti ne ku lw'Abasiraamu bazzukulu bo aba Uganda yonna okutuusa eddoboozi ly'okubagiza kwaffe gy'oli. Si lwangu nnyo olunaku era muwulira enjogera yange, si lwa bulwadde nti bwe buntuusizza ku kino, naye embeera gye tulimu ey'okuwerekera mukadde waffe. Tujjukira bulungi nti twali wano emyaka egiyise nga tuwerekera jjajjaffe omugenzi. Twasigala n'ekikubagizo ekya jjajjaffe oyo atulabiridde obulungi, atulabiridde umma, nga Oweekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti yatwala omulimu ogw'okulabirira bakadde baffe abaasigalawo okukulira ennyumba eno. N'olwekyo tuba tetulina buvumu bwonna buguma nga tusiibula jjajjaffe oyo. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza olw'obulamu bwamuwadde mu nsi muno ne byamusobozesezza okukola ebigasa umma n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Twongera okubagiza jjajjaffe n'Obuganda ne Uganda yonna okutwalira wamu, tusaba Katonda amusonyiwe ebyasoba ng'omuntu, abagumye era ssebo kwenyu kwa ofiisi ya Supreme Mufti twongera okukakasa nti ebbanga lyonna tujja kuba naawe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Kati waffe Prime Minister, abakungu ab'Emmengo,
Mama Nabagereka, Sebo Supreme Mufti, abakungu bazibaffe mwenna abasembedde wano, muzikirize balamuse n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka okwebaza Mukama Katonda waffe asobosezza okusembera wano nga tuzze okuwerekera mukadde waffe Hajjat Sarah Kakungulu. Twebaza obulamu bwamuwadde era ffe tuli basiimu nti Mungu eyamutuwa yamututte. Munzikirize neebaze buli muntu yenna alina kyakoze okulaba nti awaayo okulaba nti Hajjat Sarah Kakungulu ajjanjabibwa Ssekinnoomu awamu n'ebitongole ebyenjawulo. Njagala n'okwebaza abasawo ababadde nga bajjanjaba maama waffe Hajjat Sarah Kakungulu, ab'ekibuli Muslim Hospital baagala okubeebaza. Njagala okwebaza n'aba IHK tubeebaza. Twagala n'okwebaza abasawo ab'e Nairobi abali n'abava e Buyindi n'abali e Thailand. Lwaki njagadde okubeebaza nti maama waffe ono abadde n'ekirwadde ekimusumbuwa, omugongo gwali gumusumbuwa, ne tumutwala e Nairobi Hospital, ne tuvaawo ne tugenda e Fortis Hospital mu Buyindi. Baamujjanjaba era nali omu ku abo abaamuwerekerako. Bwe twavaayo e Buyindi ne wayitawo ebbanga si ddene, ne tuddayo ne bamutereeza n'amaaso. Bwe twava e Buyindi era ne tugendako ne Thailand, ne babeera nti baali bazzeemu mukolako mugongo. Akati bwe twabimaliriza ebyo ekkomawo wano e Uganda. Munzikirize mbabuulire nti ekirwadde ekyatutte mukadde waffe ono bakiyita autoimmune, naye nga tuli basanyufu nti Hajjat Mungu wamutwalidde abadde akyategeera, era nze nasembye okwogera naye ku lunaku olwokutaano, era ne mubuuza nti kiki ennyinza okukukolera, nagamba nsaba onsabireyo. Kati message eyo yensaba nti buli ali wano abeere nga asabira Hajjat Sarah Kakungulu. Nga maliriza njagala kwongera kwebaza naddala mukadde waffe Prince Kasim nti emirundi egyo gyonna gye tubadde tutambula ne Hajjat mu malwaliro ag'enjawulo abadde ng'akwata mu nsawo ze era n'atuwa ne support okulaba nti omukadde oyo abeera bulungi. Nga famire tuli basiimu era okujja kwammwe wano ffe kituwadde essanyu nti nno Hajjat agenze mu kitiibwa era tusaba Katonda amulamuze kisa. Mwebale nnyo okumpuliriza. Muhadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbategeeze bwe tugenda okuziika, ekyalo bakiyita Namasumbi. Oba ogende Namasumbi okwata Gayaza Road n'ovuga paka e Nakasajja. Okuva e Nakasajja okutuuka e Namasumbi ziri kilometers 7. Inshallah tujja muziika essaawa 8 ez'olweggulo ez'emisana. Okay, apo nako bwekade mukategedde 2 PM inshallah tujja kubanga tumuziika. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Rahimahumullah. Mteleze nyiri zamwe. Sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الذين يحملون عرش يستغفرون الذين آمنوا ربهم يستغفرون الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إلهنا وسيدنا أنا أعبدك يا رب العالمين. نزلت في كل خير منزل كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلها جنتك. اللهم اجعلها في قبرها يا ذا الأرض عند بيها. اللهم Tuanze